Mama n'abaana mugenda kusembera wano mu receiving officially mu maka gammwe omulundi ogusembayo. Mama Gladys bannaffe aba executive bagenda mu kuwasa mu maka ge omulundi ogusembayo n'abaana omukolo gwe nagwo tukumaliriza. Let me kindly request the children to join Mami bannaffe aba executive babakwasa eddadi wammwe mu maka gammwe. Bw'atyo Mama Gladys wenda nga ogenderamu omukwasa omwami we mu butongole mu maka ge wano. N'abaana bwe batyo babakwasa taata waabwe omulundi okusembayo mu maka gaabwe. Bw'atyo Gladys esinga okusiibula anaakujjukiranga bulijjo, abaana bo banaakwagala bulijjo. Ojja kusigala ng'oli taata waabwe, ojja sigala ng'oli muganda waabwe, ojja sigala ng'oli wa kika eky'endiga wadde ng'owummudde, wadde ng'obuze ojja sigala nga kweggosa. Obuganda bukusiibula, gavumenti yakati ekusiibula, n'okusinga byonna mukyalawo Gladys Bosa akusiibula. Baganda bo bakusiibudde, Bosa weeraba. Mwebale nnyo. Katwasaba bana mutuule ne maama amuwa ekifo kye tufune okusaba. Bw'olaba olinga akaaba muleke akaaba. Neewuunya nnyo ekisa ekyalokola nange muganda waffe Bosa Engineer yalokoka, era tulina obujulizi yalokoka. Era omulyango ogwo abadde akuyitamu ng'asinga okusaba ennyo saavisi ey'Olungereza kubanga yabadde musajja mukozi wa mirimu. Naye kaakati olwaleero agenda kuyingiramu omulembe okusembayo, naye tulimulaba nate. Tugenda kuyimba oluyimba neewuunya n'ekisa kya Katonda.